bwe yatufaako embeera yasobola okuba ate ng'etabuka okuva ku sayidi z'Ekawaala. Awo nno ne bannakigwanyizi basobola okuba ate nga bavaayo. Mwe muli omukyala gwe bayita Nabbi Omukazi yasobola okuba ate nga ayogera amafuukuule ku Pastor Iga. Ebiseera biri ebyasobola okuba ate nga bitambula. Bajjukira obulungi embeera yasobola okuba ate nga etambula bw'etyo. Nabbi Omukazi yasobola okuba ate nga yayanika nnyo byonna ebya Pastor Iga ebyasobola okuba ate nga bitambula. Bangi nnyo basobodde okuba ate bamwogerako ebyenjawulo, bingi nnyo basobodde okuba ate bavumirira, abasobodde okuba ate nga bamwebazizza bangi nnyo. Naddala mu kisawo ky'abayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate nga ayamba. Yasobola okuba ate nga aleeta omukyala gwe bayita Viola Nakitende. Abamanyi omuwala oyo gwe bayita Viola Nakitende akadde kana amanaging w'omukulu gwe bayita Digibawa wali mu Sabala Records. Waliwo abayimbi ab'enjawulo bibuuza akadde kantalabikako. Magi Kayima, Bena Namisinga, abayimbi bangi nnyo abasobola okuba ate bakibeeramu ekibiina ekyo. Hassan Ndugga, Umaru Mwangi, bangi nnyo abasobodde okuba ate bakiyitamu akadde kano. Omukyala gwe bayita Nabbi Omukazi asobodde okuba ate nga agamba ayagala okuba ate nga azzaawo ekibiina kya Revival Band. Olowooza akadde kano bandi yena eyinza okuba ate nga eddawo olw'embeera tugambe nti bandi eziri mu Uganda akadde kano. Afrigo bandi ye yakikwatira ddala, yo bandi yekyaliwo. Cream Production abakozi ba Cream Production bonna bali mu mmere, baweereza mmere. Golden band mwagiwulira, mayinja yagimaliriza n'agitunda kusaasira yabadde mu ddiiro yonna neegenda bwetyo. Akadde kano bandi kyolowooza eriwo eyinza okuba ate ng'eyimirira mu ndongo kati eri expensive kuba music. Akadde kano olina okuba ate ng'oli wa digito nnyo okuba ate ng'otambuza ekintu. Akadde kano bandi eziri mu Uganda gadibe nga lye era nga bandi esobodde okuba ate ng'ekoze ekyafaayo mu covid yona gwe esobodde okuba ate nga tambuliramu. Ya Frigo bandi esobola okuba ate ng'ekola ekivvulu ekyali ekya digito ekyayitako online ekyasobola okuba ate nga kitambula. Bandi ez'enjawulo zonna mu Uganda kati Nabbi Omukazi agamba nti ati amuyina agenda okuba ate nga azzaawo ekibiina kya Revival Band. Naye nga bangi bamusekeredde nange nga kwendi nga ngamba nti Nabbi Omukazi bingi byesobola okuba ate nga ayogerera omukulu Pastor Iga. Bangi ne beebuuza nti Pastor Iga ki ekyamugobya Nabbi Omukazi. Mu archives zaffe tubiyiina bino Pastor Iga yabyogera ng'agamba ki ekyagobya Nabbi Omukazi. Yagamba bw'ati: Nabbi Omukazi ava ate Ekawaala, Bena Namisinga ava ate Ekawaala. Bena Namisinga kyo kikulaze ekyo kizze okuvaako Ekawaala tetwamugoba naye abooluganda bita. Oli bw'avaawo nga n'ono munnange ate nze nkola kiwano. Nabbi Omukazi omanyi bo berowooza okuba nti basoma nti era bagezi nnyo. Nabbi Omukazi ng'ajja tukwatiriza essimu ye kati Katonda yagenda n'annyamba n'akola ensobi. Omanyi buno obusimu bwamwe bunkozesa buno n'alaga abantu eyeerabira essimu ye ndyoka ngikwata nga ne ka password nakakwata nakakuba dda ku lupapula maapu naye nga nti lumu ndikibirako mu simu ya Nabbi Omukazi ono ndabimbi kiki mutima gwe guli gutya abantu bajogera nabo. Ngenda okukebera mu simu ya Nabbi Omukazi ngenda okulaba message ezasinga okuntabula ennyo nga yakwata emmotoka yange alizaayo kubanga emmotoka gye yasanga nga gye yavuganga Ford alizaayo muntu wa ministry nga yakwata emmotoka yange n'enamba ng'eriko namba plate alizaayo n'agenda n'asisinkana omusajja muloogi ekyengera sajja ekyengera omusajja muloogi kyenava mugamba nti okwenda kusandi kugamba naye n'okwata emmotoka yange eriko namba plate alizaayo n'ogivuga mpaka mu guest house mpaka muloogi osinkana omusajja omusamize yali ate kizuula luvannyuma nti omusajja yali muki yalina musamize kale so kyenava mugamba nti wategedde nti tukubuuliridde ebbanga erimala Nabbi naye biganye. Ndowooza owulidde ebyasobola okuba ate nga bigobya Nabbi Omukazi ebyasobola okuba ate nga bitambula. Nabbi yasobola okuba ate nga abyongerako. Pastor Iga we tugenda wa Nabbi Omukazi ye agamba Revival Band yagala kuba ate nga agizaawo. Pastor wabeerawo mbulamu yayogera byonna n'ategeeza nti Pastor mufere byonna akadde kana agamba nti Pastor mulungi era bandi baagala gizaawo n'essomero oba oli awo ne ku kyaki addemu ayitibwe Nabbi. Nga ye kennyini ye yeesirwaza omanyi Katonda akozesa ensobi kubanga nasigala kintawaanya obwongo ne ŋŋamba omwana ono ndikeera ntya ne nnangirira eri ensi ne ŋŋamba nti oyo takyali Nabbi nga ffe twamuleetanga Nabbi kati laba Katonda bwamukozesa ensobi n'alyoka yejjayo n'agamba temuddamu kumpita Nabbi nze nafunye dde omusajja omuzungu ne ŋŋamba bannange Mukama ng'akola ekyamagero nga ye yakyeyogerera kati yandyogedde eky'omuzungu we naye ate nze n'atanteekamu
Mbanga lyenamali wa Pasayiga simanyi oyo temuli myaka 7 biki nendaba ebivumo bya Bena awo mulemirembe byasobola okubatenga bitambula kati Nabbi omukazi wuno yeeyogeza ayaya abajjukira obulungi ku Sunday nga baziika omukulu Pasayiga yasobola okubatenga avayo mu kyaki n'ategeeza nti byonna nga byatambula asaba bamusonyiwe Nabbi omukazi wano yali yeetonda sooka owulire twali kikola naye nga kyali mulamu twakiteesaako naye n'abeera bize naye nze naye nga tufukamidde wano nsooka okwetondera ekkanisa eya Revival Church nga ndi wamu emusimbayiga banaye mutusonyiwe okuba nti twatuka okweweebula okutuukaawo ekintu ekyabamenya emitima mwayimirirawo nnyo waffe mbasaba mutusaasire mutusonyiwe nze omule musumbayiga banaye ekintu kyetwabalaga sitemwali musuubira ekyokubiri netonda eri families family ya Musumbayiga ne family ya Nabbi Kayima sikikolangako mu TV yonna netonda abazadde bange ebintu bye mwalaba bwenga batuusa wonna tubadde basaba betondere era nga nfugabidde ku mavivi gange mu ggwanga Uganda lyonna abasalira Musumbayiga omusango ye mukyalo oyo gwe bayita Nabbi omukazi wano nno yasobola okubatenga ategeeza nti bandi ya Revival Band agenda kubatenga agizengululira era ebintu byosinga okwagala bimanyi music era nga nyimiridde nga ne Revival Band emabega wange Musumbayiga nkukakasa endongo egenda kuvuga ndowooza owulidde ng'ategeeza nti bandi agenda bayita bonna abazirwanako mu Revival Band akadde kano tebakyaliwo oyinza okugamba ani abalina ennyimba ezitambula akadde kano Maggie Kayima abadde abuliridde ddala ne bwoba omutegese mu kivulu tewali ayinza kujja akadde kano abali mu Revival Band abayinza okuwulikikako Vaira Nakitende ndoza y'omu ku basinga okuwulikika akadde kano Damali kiraba otalabikako Hasani Ndugga byali mu biwulira mpola mpola bibuuza byaliko era byonna akadde kano bibuuza kati akadde kano Maggie Kayima yongerako n'erya Namwandu agamba yali mukwano gwe era ayagala kudda mu maali simanyi abantu ebintu mubitegeera mutya abantu ab'emikwano bwe muba mwali muludde nga mukolagana mu bintu ebisinga obungi muvaayo ne mwawukana bwe mutyo kitegeera kati olaba omu ku mwavuddewo yaddewo kati ebibuuzo biba bijja kuba bitunuulidde nze naye nkozesa chance eyo ne mukwata fact tulina okwetondera ekyaki nga tulina okwetondera Abannayuganda byonna gye byatuuka naye sigamba nti nali ngamba nammwe ebintu mwabiraba whatever happened oba kitonenga nze ku lulwe eyo kati alinga aliwo twetondera eggwanga bye twaba aya Nabbi omukazi wuyo ayogera birungi kati byerere bamubuuzizaako nti yagala kubba maali yagambye mwogere ulira bwe nali nyingira mu administration samala kutegeeza ggwanga yaso kati bwe mba ngambe nze ndi am willing okuzza music abantu mwene mukitwala nti njagala kuyingira mu administration buli muntu munaye ali entitled ku kyayagala okwogera aya basi Nabbi omukazi era ategeeza nti bandi ya Revival Band eyinza okujja akadde kano mu Uganda nga music ali competitive nnyo era gw'obanga oli muyimbi nga tonnabuuka nti music yakyuse bandi akadde kano olugendo luyinza okuba lutini nnyo abasajja abamu abalina zibandi ez'enjawulo Danu Eagles omukulu ayingira Parliament Golden Band olaba gyeraga ekyakuumya ekitiibwa gye bayita Afrigo Band abaana n'abazzukulu baligisangawo olw'ekitiibwa kyesobola okubatenga eteekako emirandira ne bandi ez'enjawulo zino ate owulira nti ate manager yayagadde ate ne Afrigo Band byo tebiriimu kati bano bazzawo Revival Band ekyasobola okwatenga kisuula Revival Band ye mukyalo ono Nabbi omukazi okwefuula nti yali akulira byonna anti yali omukyala nga yavuma yagoba byonna akadde kano agamba nti bandi agikomyawo kuba ati amuyina ati omuyina ebbanga lyobadde ng'oyimba weka ennyimba ziri wanga tezirabika nti n'okuba nti ffe yaffe twagita lwa kyeyagalire like nti nze omu ku baali bagikulembera nalaba oba okitegeera saagamba nti oba egudde lwakubanga tewaliiwo ssente lwakuba tewali art kati ffe tulina art okitegeera tulina buli kimu kyonna ky'omumanyi ekisobola okgiyimirizaawo so kati nzikiriza nga ne Katonda ali nange kizibu tekisoboka Nabbi omukazi wuyo Revival Band tesobola munambuulira bwenaabetegese ekivulu nja genda ndabe bwenaabetegese era asobodde okubatenga ddiŋŋanye n'omukyala mukwano gwe gwe bayita Aisha Nalwija abajjukira omukyala gwe bayita Aisha Kalondonzi mwaka 2015 yasobola okwatenga afulumya akatambi nga Nabbi omukazi ne muganda gwe bayita Bena Namisinga balina gye bagenze
kafulumiza ku TV ya ABS TV bingi nnyo byasobola okubatenga bitambula naye ng'omukyala gwe bayita Aisha agambye nti bo bajja kukwatagana netageza naye najjambu asaba mulimu ku ABS TV kuba Aisha naye munene abamu ku bali ku board era nga kigambibwa naye yali namwandu. Aisha agamba bw'ati Aisha Kalondonzi. Tewali kyamaanyi tegwali musango guli awo, but something happened mu 2015 program wenna mwagiraba Alex, but then natuula bwe namaliriza okola program I sat back and felt guilty kulwakimba nkikoze. Abantu abasinga bakitwala mu perspective ndala bayogera bingi nnyo naye nze nempulira muli nti nandyetaaze okukola kyenakola. So since then badde siddangamu kulaba Nabbi in my life okuva bwe yava wano. Aya basi embeera busoda okuba ate ng'etambula. Namwandu Aisha Kalondonzi Nabbi omukazi bagamba befunyiridde okuba ate nga bazzaawo gye bayita Revival Band. Katulinde tulabe nga bwe nasobola okuba ate nga bitambula gegabo gasobola okuba ate gatambula.